dunia fenna tuliko nga bagenyi lugendo lwetutambula buli omu abatamanyi lwagenda genda naye nga fenna tukimanyi bulungi nnyo nti akadde kaffe kagenda kutuuka twolekera eri oyo Katonda eyatutonda era bw'obanga okola byonna mu bulamu buno kiba kirungi nnyo ne weeteekerateekera obudde obwo buli lunaku olukya n'obeera prepared and ready. Nakomye okulaba ku Honorable Kato Lubwama ng'ono nno yaliko member wa Parliament mu Rubaga North era nga abajjukira obulungi cabinet ewedde yaliko member wa Parliament era ng'ono y'omu ku batandikawo Diamond Production. Ebyafaayo bye njabbikuwa olunaku olw'enkya. Nina amawulire ag'ennaku gentegeddeko oba oli awo nga gali confirmed nti omwami ono Mukama Katonda amujjuludde. Weewaawo waagendedde abajjukira obulungi abadde akakola video ku kivulu ky'abayimbi ababiri Alien ko ne Palaso abadde akaboogerako era abadde akawanda omuliro gye buvuddeko mukimanyi bulungi nnyo nti yali yalumbirwa ekirwadde ky'omutima era nga yatwalibwako mu ggwanga erya Ttake okulabika nti afuna obujjanjabi obw'enjawulo era yakomawo nga bw'omanyi nti abadde munnakatemba abadde comedian all throughout obulamu bwe abadde nga atera okujjira ku programu nnyingi nnyo ku YouTube ne ku TV ku mikutu emigatta abantu era nga babadde bagoberera ennyo page ye eya Honorable Kato Lubwama official. Nkiwa amawulire ago nammwe ku page eyo mugalabyeko. Leero lwakedde ng'olunaku olulala era mu bulamu bwe yategedde nti Mukama Katonda lwagenda omunnyulula okuva mu bulamu bwa duniya eno ng'era ffenna bwe tutamanya ddi lwe tugenda genda. Endwadde emuviiriddeko okufa oba ekimuleetedde okufa ekinnaba kubeera nga kyogerwa mu butongole era amawulire tujja gakuwa mu vidiyo yaffe eddako weyongera okutegeera embeera yonna nga bwetambudde na ki ekyandiba nga kimuviiriddeko okufa, afiiridde luddawa, abadde mu maka ge oba abadde mu ddwaliro. Byonna ogenda bifuna olunaku olw'enkya oba mu vidiyo yaffe eddako gye tugenda okubeera nga tukuwa naye nga amawulire agaliwo go ga nnaku ga miranga ga biwoobe nti mu bbanga lino nga tufiiriddwa abantu abali prominent mu media twakafiirwa jjajja Ikyuli ebbanga ttono nnyo emabega ate olwaleero Kato Lubwama yayolekedde ezira kumwa n'abalala bangi nnyo abatufuddeko mu bbanga nga lino. Media fraternity yonna neeyongera okunakuwalira awamu nammwe. Abaganda baffe abatera okuleeta Honorable Kato Lubwama abadde batera omuleeta ku YouTube channel abadde batera okumubeerako ku page yammwe. Kitalo nnyo kitalo ddala tuviiriddwako omuntu owaawo abadde entertaininga eggwanga era nga abadde akola ebintu bingi nnyo. Weewaawo yaliko member wa Parliament naye ye mujjukira bulungi nnyo nti mu budde we yabeereramu ku Parliament yakolerayo katemba mungi nnyo. Ebyafaayo bye nga bwe nkugambye njabbikuwa olunaku olw'enkya kitalo nnyo kitalo ddala naye nga Kato Lubwama waafiiridde abadde n'ekirwadde ky'omutima nga abamu bagamba nti neera n'amawugwe ge gabaddeko ekikyamu era nga nago ge gamu kugamutwala ku operation gye buvuddeko mu ggwanga erya Ttake era nga wano we yaviirayo n'akola akatambi ng'alaba bannayuganda bangi nnyo bavuddeyo nga bakomplaininga ku mutima gwe. Kale in general abadde muntu abadde fane abadde akola katemba everywhere nti ye buli wantu wonna wonna n'ekintu kyewalirabye nga a matter of national concern ye abadde atera okukolerawo katemba naye nga aderivalinga obubaka bwe. Abadde atera nnyo okulabika nti alookinga contrary oba contradictory to Robert Kyagulanyi Bobi Wine naye nga akola kye tuyita reverse psychology, omuntu apromoting omuntu mu ngeri y'ekifuula nnenge ng'amwogerako mu ngeri ndala naye nga amakinga sure erinnya alyogerako buli mulundi. Engeri gy'abadde akolamu era ku ludda olw'enkyukakyuka ye muntu gwe tujja okugamba nti abadde ayagala naye nga tayagala kulaga nti ayagala era nga
wenjogerera Mukama Katonda amukowodde weewaawo ffenna ly'ekkubo litugenda okukwata lwe lugendo ffenna lwe tugenda okwolekera naye nina amawulire okugaba wamu buli ngeri bagambe nti Mukama Katonda Kato Lubwama bw'atyo bw'amutuggyeko Omukama Katonda amutuweere ekiwummulo eky'emirembe yongera okugumya famire media fraternity yonna aba YouTube aba TV abadde bafuna interview ku Kato Lubwama n'abantu ab'enjawulo mikwano gye abaana be n'abantu bonna abali e Bulaaya era mu butongole njagala okubabikira omwagalwa w'abangi Lubwax Kato Lubwama nti Mungu amujjuludde information endala ngenda kubeera njikuwa olunaku olw'enkya otegeere wa gy'afiiridde afudde kirwadde kino wankubadde abadde n'ebirwadde ebirala ejjo twamulabyeko ng'atemya bukofu nga talina ttabbu niwe bukeeredde olunaku olwaleero Kato Lubwama abadde very fine ng'ali okay akulaga talina kimuluma yadde ekifuba era nga Kato Lubwama ono operation gye yakolebwako mujjukira bulungi nnyo abadde ne complication era mu byenda in general ebirwadde bibadde bingi nnyo era right now kiba difficult nnyo omuntu okugamba nti kino kye kitutta obulamu bwe oba kiri naye nga tujja kweyongera okutegeera embeera nga bwetambula banywanyi be bapatna babadde akolagana nabo mu mirimu amakampuni ag'enjawulo kitalo nnyo kitalo ddala tufiiriddwa omuntu empagiruwaga naddala bwe kituuka ku industry ey'okuyimba ne entertainment mu ggwanga erya Uganda bangi nnyo balaba Golden Production bangi nnyo balaba ba Ronald Mayinja n'abalala abayimbi ab'amaanyi abangi nnyo balaba ba Papa naye nga tebamanyi gye baava bangi nnyo balaba ba Geoffrey Lutaya naye nga tebamanyi gye baava kati nno ke kadde otegere nti ono omwami y'omu oba y'empagi abantu abo kwe baatandikira okujja weewaawo ng'era bwe kiri nti mu njogera y'abaddugavu omuntu amala kufa ne tulyoka tutegeera amaanyi g'abadde nago omuntu amala kuvaawo ne tulyoka tumuwaana oba ne tumwogerako ebirungi naye Kato Lubwama ne mu bulamu newankubadde abadde wa ffujjo nnyo bingi nnyo ebiri remarkable ku bulamu bwe ebitagenda kwerabirwa n'olwekyo baganda bange information endala yonna ey'obulwadde obumuviiriddeko okufa wajja agenda okuteekebwa mu nju ye ey'olubeerera afiiriddewa era abafamire boogera ki yonna agirindirire olunaku olw'enkya ngenda kubeera nga njikuwa mu bujjuvu kitalo nnyo kitalo ddala ekya Honorable Kato Lubwama ng'ono nno yaliko Honorable Member of Parliament owa Rubaga North bannarubaga North nakuwalira wamu nammwe Omukama Katonda former Member of Parliament wammwe yagabeera yajjawo amutuweere ekiwummulo eky'emirembe inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Mukama waffe agaba obulamu akutuweera ekiwummulo eky'emirembe wummula mirembe Honorable Kato Lubwama.